Gloria Buji no genda okola eddobozi ekivulu tekyabadde successful n'omulundi n'ogumu ekyakabako kyaganye omwana oyo takidda bayina omwana oyo tadda mutujja yenna abalinga ebiyenje biri mu kabada bwagira biki ebyo byabayogera nankole kiki mama laba ebbeere liringa empumumpu ogimanyi mugabe bakazi bamwe babeejampulire bannange Gloria Buji teri oba tolina ngoye zikutuuka yogera mumugulire tugenda kusondera engoye omuntu gwe mugamba ateekeko engoye azaagala aziteekeko nga ye kakati gwe Gloria Buji olinga akanyonyi akasibe mu ssanja abakazi beewalana oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda awo kugenda ddala mu nsonga ezigenze maaso okubanga zihappeninga ebbanga libadde liyise nga twetegekera ebivvulu bibiri mwana mulenzi David Lutalo wamu ne mwana mulenzi Kabako maanyi ga sasi awu olako lwajjo ebivvulu byagenze maaso n'okubanga biba David Lutalo yabadde aside wali ku Serena ate mwana mulenzi n'abeera side ze Makindi awo amanyiddwa nga Kabako yazanyumye nnyo mu ka white nze kanyumidde nnyo kyekimu ku byasinze okubanga binyumira. He was very smart bangi baadde basuubira nti ajja kweyambula ne sekweyambula yenna wabula yabaswaziza nnyo kale Bukenya Media gukwata omuzindaalo ekivulu wansookera kivulu kikyeba kyakabako lwakuba nti nawo ebivulu ebyo byabadde lunaku lumu naye kibi nnyo okubigeraageranya bya parallel tebikwatagana the line is which will never meet tebikwataganirako ddala kiri kalenda mu nfuufu ebinnya bijudde mu kkubo tewali parking ababbi bangi nnyo babadde ffe tulaba ababbi ali kusula moto nga babatwala ekikumi waliwo omubbi eyaddusa ekikumi ng'omusirikale yamugoba naye ng'omubbi adduka ligamba bannange oba abadde abbyani oyo n'agenda nga tubalaba ekivulu tekyabadde successful n'omulundi n'ogumu ekyakabako kyaganye okubeera successful nga wakyagala ffe ebivulu ebibeera kalenda tutawanyizibwa ababodaboda awo nakusula motors baba bagiyita parking tekako wano ku bodaboda awo ku mafuta awo nona wajjula ne ku mafuta wabaddewo pibikinga nnya nekyo kyogedde bwe kiri ekivulu kyaganya ate nga babadde bo balaga nti no kigenda kuba kyamaanyi nnyo nga bavumirira kiri tebikwatagana kubanga ono ayagala omuntu oyagala abantu 15 oli David Lutalo ayagala yogo okwezi oli 15 batutte okitegedde eno gwadde mutwalo eri 15 David Lutalo ayagala omuntu wayingira ati okukigeraageranya nino kyenkanakana nekyakabako balina kuyingira 10 anti bagenda ne badivatinga essanyu ly'abantu ne balizza mu politics ninga teffe twagala bayibi bonna nze Kabako mwagala era nabadde mwagaliza afune naye ate bano abayingizaamu politics be bagamba nti singa Kabako kimukuba ne tuddamu ekyo ne tugamba nti David Lutalo takikubye yes kuba naye nalabye Lutalo ebifaananyi byasoose okutambula waliwo abaagasi ebirimu enkenyera ate ewa Lutalo kizibu nnyo okugamba nti nabayitawo nti sebo kyangu obadde oyagala kuyingira naye ne Wakabako n'atabiriko omugamba waggule muyingire tobola kusanga mukaaga eyo olaba nga abantu balinga abawezeeweze naye nga mulimu abasasudde 40%. awo nindaba ne MP ono bamuyitaani no Mazongoto Dr. Hilderman yaze na performinga side zone banja abaze ne babeererawo by the way Kabako bambe engeri kati gyomanyi kino nti byamutabukako ennaku ezo nayogera ebitakwatagana ku principal we ne bamuyisaamu eggaali ndoza kati aba ayagala tekuddako mu bantu lwakuba yagenza okutuuka ng'abantu bamunguuba nayimbayo obuyimba bwe bwayimbayo busatu ate n'agenda ku kyani ku kya David Lutalo n'atuulira ddala David Lutalo yakoze bulungi abantu bazze weewaawo tebazze ng'aba Ronald Mayinja banabo gamba nti no tugaddewo Lutalo tebagaddewo ne waggulu wabaddeyo kochi amabanga naye nga wansi wakoze eki wajjudde ye tukitwala nti no kyabadde successful ozi kyenalabyeyo nti wabaddeyo abakazi abakulu myaka 4 kudda waggulu 45 abalaba nti ensi etandise balemerera
wakyogera ne kwoli ali nga bo omulimu gwe basinga okukola gwa kufuuwa mmindi okufuna abasajja babaddukako dda bannakiyombekedde bannamwangu nga bakadde ng'era woba onoonya mukazi mupya ewa lutalo muto bano balukiya toyinza mumulaba nako olaba bannyoko jajjabu basenga b'abantu abasiba empombo ku nko abamanyi ti olumbo balusaamu bino abo bonna bali ewa lutalo basibi ba mpombo ku buku bamanya nti tulina teekamu kano akaviiri teekamu kokano baloga n'omukaabo babiteekamu byonna so David Lutalo ekivulu kye nkigeraageranya n'ekivulu kya Zali ekya White Party waliyo bakadde beerere Zali alinga yagoba abato baleme kulaba Shakib Allah akbar naleeta bakadde beerere kati David Lutalo bedda ayimba abantu abo batawaanya David Lutalo ku stage abayimba okulanga omukaddaze abayimba omukaddaze ate omukadde niwankubadde alina omusajja amuleese amuvaako n'agenda ku stage n'abeerako n'awengera okwo n'amwemusuuliramu weyeemoola Lutalo naye abakadde nze nagamba lwendigenda n'omuwala mu kivvulu n'ava wentutudde n'agenda muyimi natandika ebyokwekiseera ebyokwemuwa sirika nze nkeera muwa kyetaano ekyekikyupuli nti genda mu katale gye bamukulireeyo ne bamukangavulireeyo nemanya nti yes kiri kyebakoze ne bakuba oyo empi so abakyala abakulu babadde nnyo mu kivulu kya David Lutalo kugamba ze ayimba ennyimba eziringa ezikolima ezikaaba bali batya bali mumba zange muzaawo ez'okufa ezo yayimba n'olwakadonkamu olwa Paulo Kafeero olw'okufa ng'ategeeza nti abalimu bonna obulamu bukendedde emyaka egiri mu show yayimba n'abongoote saalabyeyo mwana muto kale wa following up zonna shonga etandise ku muliro gw'amaanyi nnyo Benito kabako side eri David Lutalo Serena nze challenge nnina tulina nnyo fitina ku bivulu omwana yatukasukiddeyo awo kagundi video nga David Lutalo alinga ali mu kunyolwaga abantu nga abakoze ka video nga David Lutalo ali bwato balina kajjo olina kaleta leero musajja atwalabika alowooza ku birala nnyo bategekeri ng'alinga ali mu meditation okiraba waliwo kye bayita meditation ate nga ali mu meditation ne bagattako obutebe nga bukalu ne bagattako obutebe ne batambuza ne bamutonyiya nga ali mu senta bayita James esaawa amaanyi gampwedde baze batambuza video eyo nnyo ya bagitambuza nnyo side emu egezaako kuba egamba tumukuba ayinza atyo tuyisaamu amaaso but nze kyemanyi ku David Lutalo first of all y'omu ku bayimbi abakyasinza amaanyi abagezezaako okuopearinga show ye neku yakabako kozi nga balita abakazi abakulu bonna myaka kuva kwa 35 ne babatta ne babazikiriza awo David Lutalo ajja kusala ekivu ninga bakyaliwo si mu Kampala mokka niwagenda ekaba alajjuza batuge andi bugati abanupu kye baagala ndowooza Benito genda maaso andi laaga ali maaso ate tayogera Benito genda maaso tojamalako okiraba y'omu ku bayimbi abakyasinza amaanyi ayimba bulungi kati ebyokumukuba bye nga bya bbule ebimu byemukompearinga ajja tinamyalo namyalo wamulabye ye buli watuuka asaba microphone ate ye muyimbi nandi kati mulimu stage ze babali babuuka yabuuka stage waliwo stage zoba nga wayitamu bamusasula oyimba tebamusasula yejja ayagala vibe first of all amanyikiddwa wajja n'ayita eri mu background nga mumpeemu wamala oyimba ng'abongera essaawa kyekikula kye kubanga ebitiibwa byalina ne byakola goyinza okulaba nga tebimakinga niyo olaba yabikola kitegeeza niwabeera mu bupate era obuvidiyo tubulaba nga yamazima buli wamaliriza okuyimba ng'abongera essaawa ate ekikulu kigwa mukaaga ye kasita omuwa microphone n'ayimbayo era bw'otamuwa kikomaawo kasita ajja ti ayimbayo ne wayimba eddakiika seconds asatu essaawa azisala now muzeeyi azisaidi tukyongereyo agamba ku lwa Museveni mubaleke onansonyiwa okuyingira ennyo mu gundi zo nanwiridde byonna naye nga walabyeko gundi Lema Namakula eyo mbadde oyayisizaamu layini ya Kenzo
awo mbadde saagala yitawo naye nga namakula agenda ajja mu nkola ey'obuntu avudde mu nkola eyange gye nzikiririzaamu nze nzikiriza muli nti ex wange njagala mulabe ng'agenda awenga ayogera esepiki nga tetali ng'ayogera esepiki ng'akoze omusenyu ayogera ebintu nga tebikwatagana nzira essanyu lyange naye kyekye yali akola kubanga yali ku sheemu eyiye ku Africana ng'ayima ne Chris Evans nayogera erinnya Kenzo oli n'abikomyawo n'alaga nti takyayagala kuddamu kuwulira ku linnya Kenzo n'amugamba biyimbe wekka era ne n'alina ddaati paka oluyimba lwaggwa Chris Evans mami n'azinga omukira gwe n'ava ku stage kati essaawa yakakati agenda akomawo mu senses ez'obuntu nti omuntu mwayagalanako fayina olina omusajja oli bulungi n'oli yawasa tumuvinge ono kyava Abasidi agamba nti bayinza okwegendereza nga bakaabye saidi zeeyo twalira abahamuza n'ennyamutoolo nga bali mu mazige nenkwatagana bali kibatandisokkwatagana ebijja temuhamuza ye yakaabadda bwe twali nakibubo saabi bagamba bwe yali mu kasenge Kenzo yali yakamala Lema yali yakamala okuyimba Kenzo yaddako Lema yawa Kenzo omuzindaalo Lema yakwasa Kenzo omuzindaalo amuzanga ali eno galubindi azirongoosa bw'azizzaako nga kyalaba takikkiriza buli wakkiriza agizza maaso neetuyandirawo ate ng'ali eno mu VIP bali eri so Abasidi so challenge yokka gye nalabyemu okukuba ekivulu kyoli ate nga Bukulu Bukenya bwagambye there is no we can compare Kabako's show olabanga mwabadde mu kimalisi awo waliwo side gye baagala okuba Kabako mulala nnyo amenye stage situbala mmeka stage zamenye ate yeyambulira ku bivulu by'abalala ku kike teyeyambudde by the way newunyiza nti wagambye teyeyambudde naye oluwe mulaba ku kyabala bano bazze okusupportinga olabanga ekibuto kivuddeyo n'awanika obukono bwati bwajja bwati mwezi ogamba buli mwezi asobola ofunisa omukazi olubuto obeera ofokasinge n'ayitamu wansi ate ne bajjayo noga Kabako stage zaffe Ochiraba, I think people are about to start telling Kabako, please go slow. Bustage waffe bwebo. Naye tewabaddewo comparison. Ali mabega gye baliko ne Bobby Wine. Ate yeyambula. Ozi kyenalabye David Lutalo teyabadde musanyufu. Bw'obanga osoma body language ku kivulu kya David Lutalo kino kyange. Bw'obanga weetegereza David Lutalo. No. Ku show kwennyini ku Serena ng'ali ku stage. David Lutalo wedda ennyimba gyayimba ng'amaanyi matono. He didn't seem to be a happy man. Obwedde engeri olaba Lutalo obwedde engeri gya kiyinza okuba kiri ku buno bu space obwabaddemu obwedda tali happy. Yanyumidde nze. Cancel. There you go. Nsanyumiddwa. Okusokera ddala nebaza bannayuganda abeerekereza emirimu emingi yabadde nabo ne bagenda okutuusa obwagizi bwabwe eri baganda baffe Daudi Lutalo ne Kabako mwakoze kyamaanyi mwakoze ekintu ekirwadde kyabadde kisaanira bannayuganda fenna tusigala tuli bannayuganda kyankiza okuba nga twewagira nga twesitula nga twebeereramu mu mbeera yonna bakyabiriko ngeri gy'obeera osobodde kyalaze omutima gwa Sseruganda ogwawamu. The numbers ziyinza okuba tezabadde nga twabadde tuzibaze but the turn up was okay. It was fair. Tetusuubirayo omuntu the word is fair. The word is fair. Tetulinayo yagenze bubi nnyo depression nga olaba Salongo Sirage yagulamu emmotoka mu kivu temumwogera ekivu kya Salongo Sirage yayoza nayanika nange Salongo nali simumanyi naye n'alemererwa n'amugamba kuba Salongo basobola Salongo bayina Salongo nze namwagala mumuleke namwagala yalaga confidence and he was able to execute at a tugende magenda maaso
Kabako, he did his best. I think agenda there is what we call evolving. Agenda achuka. Nino kuyimba imbe nyimbe. Kuluno teyeyambudde kuluno teyamenyese talinawo mbeera yonna yabadde scandalous from his side. Kaboka bimu ku bintu yabadde byensuubira nti bigenda musumbuwa yali asuubira nnyo okulilayinga ku Queen Kama support ye ate Queen Kama n'abanga ate alina okutambula okitegeera n'atabaawo ate nga muntu we tukijjukira nti ku Kivulu yali amusaba n'amugamba sigenda kubaawo blood but emotionally ngenda kuwagirira abantu ngenda bakola ki bakunga bakoleki babeerewo nakifo yabadde era be bantu be oyabadde agwana yes right tusuubira kubeera nga kiri over exaggerated okitegeera akalenda tetuuza abantu 10,000 tetuuza abantu 200 abo be babadde abantu ebigogo kyandikubye nnyo ate kambabuulire kolaawo okwata enkejje n'ogiteeka mu pipa okitegeera okitegeera nalonga afulumya ekisenge nti ate embeerera okiyimira kalenda yabadde emala bumazi okitegeera I love nti yabadde energetic enough nasanyukidde abantu abazze ne bamuyimbirako bayimbi banene batamulekerera okitegeera kyalaze olwa Seruganda. Performance wise, I don't think it was the best. We expected more. Madam Shubiro Chisinga kawo. Then in the lighting in the yasuse. Ne lighting oshegera kwekifo. Naye ku kabako. Abana bamuletedde embuzi ne bamuletedde enkoko. Abana kye bataletedde. Era nze kabako mwagezi ge muwa. Edda twalina gino emikolo gya Nigina. Oshegera akube kyalo ku kyalo district ku district. Nabaze wabalabye ngeri obwedda gye bayisa. That was the category. Those are the people. Ojumwe abantu badde ngafa abali mu kinyanya nyanya. It was very good for that kind of people. Audience. Banyumidwa. I think for him, I know kudde waka ne yewujjako nanonya wagula kunalumekinga shwa tewaliwo nkayana. Ekitegeera. Tayinza gula. Afune mu kyonna mama kikaaba yebale mubeerera. Ano omanyi Kabako yatugamba sente zagenda ofuna mu kino Ekivulu zonna agenda ziwa mukazi olw'okumwebaza. Ozze ekyo nti alina kyagula tayina. Omanyi mulimu n'abantu ngalavo ino ogifacilitating ennyo kakasa nti nkwagala ino pika ennyo nakyo kiteeso si kibi kuba gwaziwa mukazi we yamuzaidde n'omwana ow'obuwala famire yagaziye kasukaali olide kansa ekigambo kyakozeseza oyino pika kansa okwebaza nti no ojidde bulungi mu society Kenya tukikola kozanya kadi eyo kozanya kadi eyo maaso kasa kozanya kadi genda maaso nekirala tukanye eri mu basendi bali bakudibya bakutadde n'akasajja kamyaka tozanya kalowooza kalina nze nkuwadde permission okikole kive mu kkubo bali bakudibya ye congratulations kati oli bavubuka ulira omusajja ayogera n'agamba abamanyi ekiriwo stand talokoka mu Kenya so akweteka genda maaso amawezonyiwa mu Kenya so batogamba so far tetulinayo cases nyingi nti oba bano babanyakuddeko bino so security was okay everything was okay promoter bakoze omulimu omulungi to that number ekyo kye bafunye kye kyabadde ekyabo tunawulirayo nti obwe bwamenyese ekitu kiri nti Kabakubambi ye yagezeza kukola security kubanga wabaddewo ne moloka ene yekomera esibirawo kalenda wamanyikiddwa nti n'oba oli mu biyongo ovuga emoloka endabiramu ziri wansi esimu bagitwala ababbiwe bali bangi n'abaana ababadde beeyiiya ekintu kyabatambulidde kuba ddala abaana bava kalenda ne bakirira no climax ne babeera omwo nga bali omwo be bati batayabwe bati nga wekikubbo wange ofuluma okitegeera kyogera directive amalaaya babaira director maaso ga kalenda babeera balinawo stage ya balite omuwulira omuwuliriza omulabi ayinza kutakitegera ng'okyogera obikako nnyo waliwo emyaka takitegedde nonaleka bali takitegedde waliwo emyaka nga
Machinje Kibuye it was the life of the party muba downtown okitegeera ng'ebintu byonna by'omanyi kati kigenda kisala kigenda ali ku best kivaayo buvyeno tojogerako yajja kutabuka kimala magenda musajja yekka abeereddewo abasajja mu Uganda gavumenti yatwerabye kaze tudda ku David Lutalo I think ekifo kye yalonze kyabadde kimujjaamu 15 years he has done incredible. David Lutalo subira nti alina kyatayimbyeko. David Lutalo ayimba kukufa otukone lukumera nolowooza nga bakusibye ngumba zo ate owulira ate teweekyusa nogana nange nayimba waje tulaga okitegeera guno omulembe gw'okuli omukka n'agamba alina zolimba olusinga okunyumira ku David Lutalo yayimba n'agamba naye banzijjamu amaaso nabimalayo byendaba nze nakkiriza omukwana agulina y'omu ku basajja abasinga okusunsula n'okusengeka ebigambo ebyomukwana era woba omanyi omuntu ali ayimba nolowooza nti kyamutuuseeko bakyamubaddeko ye muntu asinga okuba extravagant with words ayina ebigambo bingi nnyo nnyo yayimba ku ngomba mu kabawo nolowooza nti bayafaako n'abiraba okitegeera so akutwala wakwagala akutwala n'akuzza David Lutalo ayina that class of audience ye yekka okitegeera ayina class y'abantu bamama baffe okitegeera bano bannayuguuma okitegeera olina okubanga okutudde ebitanda bisatu okujamu age bracket ya Lutalo you are in the right audience okitegeera kati ate ffe tulina abapiiringa the Julianas abagamba nze ndi wa Shiba that kind of melody the Rema Namakula kati ate mu basajja aliringira nnyo mu babulooka aliringira nnyo mu bantu bwe bato okitegeera babeera ne fayiro nga talina gyagitwala okitegeera those are the kind of men he attracts then ayina ne uptown batakingamu kyovala yagenze wa we yabadde mu Serena nti waliwo abantu ng'agamba emitwalo 10 ndi waayo 15 so watujja ku performance I think it didn't about the turnover wasn't what we expected really zinadde nsubira okukaggala bakagale ku saa 12 nabadde nsuubira nti bagenda kyogera oshegera but that was enough okusinzira ku byabadde bibadde bitambula oshegera but overall it was best, it was okay it was fair to me oshegera my moment yabadde between Rema Namakula and Edris Musoza it was a moment of reflection nti bannange omuntu ng'omuzaddemu kabugo kakadde Kenya yabatuga oyina okukakkana era bannange buli mwami ayina omukyala eyo nga bamuzaala mudda sirani kyennyini nedda la abada ekyo si kyenjogedde nzira mba njagala ngende n'amalalo omala kundaga Rema yalaze kye bayita okula yali anyiize kati yakkakkanye nti alyoke okubeera in the same room with the n'omukulu n'amuwubira nako era twabalabako n'emabegaawo nga bali ku birthday y'omwana okitegeera Rema ali mu executinga that maturity nti bannange waliwo ebintu nze ne Kenzo abaana baffe bagenda kulanya ne balituuka nti abazzukulu bagenda kugamba ndi muzzukulu wa Edris Musuuza ne Rema Namakula yebase okitegeera so oluganda lugenze bweru tebukyasobola kumenyebwawo so I loved that and Rema Namakula her voice wow her dressing was very proper yabadde so decent okitegeera ne twebaza omukulu Dr. Hamza for the work well done alabira bulungi muganda waffe because omukyala alabika bulungi nakabina nakalabika kale katanikide ddala okujjira ddala kati omukyala ngalabika bulungi twebaza akuuma kati nzolaba the peaceful one lwenvayo you are sure ngo kyakula okitegeera mabega wange waliyo the peaceful one you get it nalabyeko ku bannamawulire ne ba bloggers abenjawulo I saw Zubeda was there on ground I saw Shalom was there Frank Antambi abantu abaddeyo buli muntu ng'agezaako kulaba nti kola ki ne vibe mu audience yabadde ebulamu omugagga Kirumira yabaddemu babaddemu Okay. Kale amukulike ye vibe mu audience eno yabuzeemu nga olaba mu anti Serena de tutte twabuukirayo mudayi wange kulona limayinja waliyo ekyali kulona limayinja sasira bwe yajja kulona limayinja baku aluna mu biro kyali mu audience ngo abasasude mitwale ebi ngogamba kati bagendo okwe bali bacyange sanyo liri mu audience ne sanyo lyabuzeemu kale mukulike yo nnyo mu David Lutalo mukulike yo ewaka bako mu bufu ofaananako bwe bityo mukwano gwange kale okuva eyo twabadde mu weekend yennyini Gloria Bugi
by the way Gloria Bugi simaba mwamulabye wa David Gloria Bugi mwamulabye wa David na yimba live omwana oyo takidda by the way omwana oyo tadda mutujoga yenna abalinga ebiyenje biri mu kabada wagira bichebo byabayogera yabadde tayimba badayogera ani bamukubidde lukoba ku lukoba oyo gwovuma tukwatiridde omwezi mulamba Gloria Bugi no genda okolamu eddoboozi radio yalinga abikola genda kusozo ogwasoka yatugamba nti nno ebyuma byali bibi kwe bamuwe kakati kino genda tugamba otya Gloria Bugi by the way she's good at certain things oyo mwala mulungi nnyo mu bintu ebimu musufu nga ekisooka mulungi nnyo nga modo alabika bulungi asobola okwambala olugoye lwonna mu kiseera kyonna nalabika bulungi kasata tekamugomesa anyuma ng'alina engoye nga newababuuza nti kinankole ekyana yasinga ebbeere eddungi mu Afirika era oyo omukazi kye nalabyeko ennyambala ye ne bagamba nti nno kati tuggyewo engoye buli muntu akkirizibwa okubeera n'obwerere n'otambula ku kkubo Gloria yakikola nalabye yayagala nnyo okubanga ali bwereere ali mu layini ya gundi Bukenya tetugenda kubeera wano tuteekeko amaloboozi gaffe tugambe abaana obw'obuwala eno yensi tegenda okitegeera okwambala its decency okitegeera it is moral no naye asigala abo bamaama ng'ayambadde bwekati guys omuntu ng'alina talent tewetaaga kweyambula Gloria Bugi something is wrong with you ayongere nnyo talent teeka amaanyi mu kuyimba ove mu bitu abantu abamu ffe tubakkiriza beeyambule kale nga tukyali ku Gloria Bugi wiiki eno yennyini baamukutte she was arrested n'asulayo mukadukulu present opapa nnyo tuwa tukyaguse ensonga n'obuukire nedda obudde buveeko wabusanga tetunatuuka we bamukwatira tubadde Gloria Bugi va mu bintu by'okutukunamira tubadde tuliko mukazi ono atwagaza awo we tuli tulina abantu betuligambaentalekerawo okubuukira ensonga kati bano abeyamba olwo abasitaba bati abo bo tubeegayiridde tebaddamu bikola mulimu abantu betulina okukkiriza nti bo bakikole Gloria Bugi kyoyagala kyoba okola nze nga ate njogera on behalf of men tekuli musajja yawulira bubi ng'alabye ku Gloria Bugi twala ebintu bye twali tutamanyi ne Charles aw'omukyalo nagamba wow kinyankole kiki maama laba ebbeere liringa empumumpu ogimanyi tukwegayiridde okweyambula kubi mulimu ate betwaniriza era poliisi eno yagambye muno eri mukwata Gloria Bugi golooza lwaki poliisi yamukute nemuteerawo niye badereka yagala kulabako kumuntu bamukwatira wali we have moral principles and we are going to uphold them Bukenya bino ebintu abaana bagenda kuwumula batandise okuwumula that's not a good picture Gloria Bugi teri oba tolina ngoye zikutuuka yogera tumumugulire tugenda kusondera engoye it is not okay tuyina ebizibu mu maka tulina ebizibu bya school fees abakazi ebizibu byammwe tusobola byogerako ne tufuna solution kati abantu ngabo best wayogedde kagambo best ngomanyi omusajja wa best kyakoledde abasajja Bukenya tugende ku Gloria Bugi was arrested Gloria Bugi weekend kandandikira na wakanso wenyini Gloria Bugi bamukutte weekend lwa butambi wenyini obagenda masino okuba nti bufu yasoose okweyambula nga balala bulijjo yasuzeeyo era yakenenkera era yagambye omuntu gwe yeetikka Apitex yamubeezezaamu ennyo oba otandikira awo Apitex nkwegayiridde era nkusaba yongeramu abaana abalala bonna abali mu music industry n'abasuubira ojjuyingira guys when you are talented you don't need to supplement it with other things Rema Namakula she's a good vocalist muyimbi Rema Namakula ne womuzukusa n'omugamba tuwe ne wokubengalo Rema Namakula afuna beat akugatta n'ayimba okimanyi weyeyambula Rema there is nothing to prove Juliana Kanyomozi has sung Gloria Bugi toyina byogenda kutuyimbira omumbejja Mariam Ndagire byatatuyimbidde and mind you are not as beautiful as those women I'm mentioning Mariam Ndagire she ticks 10 out of 10 in a beauty contest stray bullets okitegera Gloria Bugi toyina woyimbira na Rema Namakula omusinga amaaso
nozizaayo omusinga Dimpo akabina ka Gloria kali oligino Gloria Buji oyimira ne Juliana Kanyomozi nga tumukuteredde awo lwaki otusumbula kiweyabasinga lwaki weyambula oli mukono kutata n'abaana baffe Gloria Buji you have a part to play Gloria Buji ogenda kukaddiwa wono bato kukaddiye fe tugenda kusigala it is not okay banange njagala mu mbuliro omuyimbi ayambale ngato ya Mariam ndagire nagitambuza ali luddawa njagala mu mbulire musical gwe bagamba ali luddawa ayimba nentala Juliana Kanyomozi waje atatambudde biki byatayimbe teyeyambudde because their talent is not a subject to even debate mwembe tegwaliwo oshitegeera kakati gwe Gloria Buji olinga akanyonyi akasibe mu ssanja otusumbuwa edakiika emu awo nkuviire toyina bulungi bwamu kambabulireko toyina bulungi bwamu ng'oli bwereere onyuma nnyo ng'oyina engoye ku mubiri tetuli bafirika bwe yesaanika anyuma nnyo afune gomezi funa ebintu ebirala by'osobola okukola bw'oba tosobola kuyimba na ddoboozi yo Gloria Buji abantu bakubuza bino ebintu these things are going to come back to you you a mother abakazi twawundibwa mu mpunda nga tulina kuba nga tuli covered okitegeera tetugenda kudda gye twava olabika bulungi nnyo ng'olina engoye ku mubiri nsibambye ebibya mutere Gloria Buji toyina by'ogenda kuyimba agatandaba kweyambula luyeyambula ensi yonna yamumanya ebyo owulikika ng'omusawo omuganda twabitukola mbudeyo ewa kanso gwe musajja ngo muyuda tukkiriziganye n'ekintu kimu Bugi si muyimbi ayagala okuyimba bintu bibiri byanjawulo si muyimbi he has the desire naye alina desire ey'okuyimba kyobola bakansa agambye nti ayimba ng'ebiyenji n'ebikere naki si muyimbi naye ayagala nnyo okuyimba but I want to give you alabikanga omuyimbi talina byalabikanga muyimbi okuyimba tebakulabika if you can sing you can sing if you can't sing you can't sing let me first give you a kutula wano mukakanya abakazi nga mwefula abawana nti anyumye ennyongo olw'okuba ayita busa Bugi si muyimbi ekyo tukkiriziganye naye ayagala nnyo okuyimba omuntu si muyimbi naye bambi akyagala nnyo kati oyo yaani ye Bugi a little snippet about the music industry ndabyeko abayimbi nga batandika nga bamalaaya balina okwagala okuyimba naye professionally ne batandikira eri mu bwamalaaya then awo ne bafuna engeri gye bayitamu okutuuka ku music industry waliwo eyo rapa ndowooza mumutegedde avuganye nnyo ne Nicki Minaj ali mu level eyo era ennyimba ze zonna olaba nga obwamalaaya buzeetimbye ye Bugi nabagamba Bugi yakolako wano interview emu ng'agamba nti yeetunda and she was smiling and laughing that is Bugi si muyimbi kati nze ne Bukenya twebuuza njagala okubagira Bukenya omuntu gwe mugamba ateekeko engoye azaagala aziteekeko nga ye tutandikiraawo kubanga tujja genda mu byonna tumusibe tukole ki yazaagala waliwo abayimbi boolaba nga they are not meant for clothes tewagala kuteekako ngoye ng'obalaba n'engeri gye bazina mu vidiyo ne gye bayimba beegaalagaala batulaga embalakaso ayagala engoye oba tazaagala mbadde manyisha ekyagenda engoye azaagala oba tazaagala ye Bugi kati yo olwokuba yatandikira mu kiri and I bet teyatandikira mu kuyimba yatandikira mu kiri eky'omubiri mpankuwe awo n'alyoka adda mu kuyimba Bugi si muyimbi mulungi kati alina okumikisinga ebintu bibiri just wabulawo Paolo zino ezigenda okuva ggulu okutuuka wansi alinnye bwakkirira kyekibulawo kyokka ku Bugi yabakola ki kyekibulako kyokka ku Bugi kazi yabakola ki ddala naye nga Bugi si muyimbi mulungi si muyimbi mulungi kati ng'abakazi abalala ayogedde ku Shakira ebyo bye balina okukola Shakira omulabirawo ng'engoye tazaagala lwakuba ali mu ggwanga bagamba nja kunsiba naye gavumenti enegezeeko gamba you are free to put on how you like Shakira engoye azisuula Bugi yakasusa dda n'atambula
Are they good musicians? Kanate mu abazocha tene tubakuba bukubi kiboko badde bambale. Yes, they are not good musicians. They are not good musicians. So many girls. Siwagira kya kumusiba. Kubanga nekyo nebuuza. Baala bangi nnyo abatadde obutambi obwo. Naye nga tetubalabye nga babasiba. So why boogie? Why boogie? Nze maintaininga kintu kimu. Omuntu gwe tugezaako okuvumirira ebintu byakola. Ye bw'omutunulira karakita ye bw'oti. Ayagala okubikola. Bukenye dakika emu tuveewa. Wekibanga ddala kituufu nga Abitex ye yaleese enkola y'okusiba Gloria Boogie kansinzire wano okuwooninga Abitex va mu bintu okutusiriwalirako nga ffe abasajja toddamu tusiriwalirako Abitex mulimu abakazi abeeyambudde abeetaaga otwala mu kkomera bagende n'ekitali abo basabeko n'enviiri naye nga Gloria Boogie abamu kugamba omuntu abajajinga ensonga eyo bi audience ffe abasajja abali mu Uganda tusiimye akatambyako oba tetukasiimye waliwo omukyala nga Jojo oba omuwala ono tikitoka nga Jojo abo beetaaga okuwaabira ba Pretty Nicole nga bibulamu ono wala wa Kiggundu nga bibulamu akagezezaako okwekwata akatambi nga kalinamu filita era ne kagaana nyerefu abasajja tetuli basanyufu niyo omuntu nga Gloria Boogie ku bizibu abasajja bye balina mu ggwanga mu tulina ebizibu bya school fees bizibu kinga ekibimalawo Gloria Boogie kubeeya Gloria Boogie buli weyambula wiiki enenera weerabira ebizibu ebikuli ku mutwe mugambe bakazi bamwe babeeyambulire bannange Gloria Boogie bamukweyambulira abakazi bonna benkana Gloria Boogie oli wanjawulo ebbeere lyali liriti ogenda kusaka ku mukazi ki lwaki tewawasajje ngenda mujja wate nali manyi liribuliri bwerityo kati waligenda omunoonye competition y'amaanyi nze buli wamulabako Bukenya ine jagirizi nga nzire ewaka nabagamba nti nze buli wamulabako nga mulinda ekiro ng'oyo mumala kati abantu ngabo ba Gloria Boogie essanyu lye batuwadde nga abasajja best tulina ebizibu kale tweyanza singa Haji yagendako ku best singa tatutwalina mu kkomera kale Lord Fred Sebata emyaka 42 mu music industry ya Uganda agenda kuba celebratinga enaku z'omwezi 13 December dakiika emu awo dakiika emu Sebata yali yalwawo dda era nayegerako ne Keti ne mugamba ne Sebatono nga mumugayaliridde nagamba Sebata akyannemesezaamu conditions ze nnyingi nnyo kubanga nga ze ndaba omuntu aliko ssente bamulese bagwira n'abana abayimbi abakajja ne babakuba ekigwo ng'ate tulaba nti abayimbi abo abakaddikati ate be baliko ssente bamayinja bakasaleni bamisaaki baluna mubiru be bayimbi abajuza Serena nekola ki nebooga ningamba ne Sebatono ate ga Sebata tali mu mbeera nnungi financially Sebata nze mu followings be bantu abayimba edda nga bayimbi bayimba dda ne Sebata mwavu ekyo kyogerera wano nze okusinziira ku kitiibwa kye n'okuyimba kwe yayimba talina kuba mu mbeera gy'alimu n'agenda mu kutunda emmotoka n'agwa mu bagezi ne bamukuba ekigwo kwegamba nga ali awo ningamba ne Sebatono kiki Kenzo najja n'agamba ati nina mukolera ekivulu nimpulira essanyu n'engamba Kenzo agenda muyamba kati bwe tuviriddeyo mukyala gwe bayita big events n'amunokolayo ne bakwatagana bulungi mu mbeera yonna ne basalawo bakole ki ekivulu era wano weŋŋambye big yamulimu ye promota amulimu teetaga nnyo bantu bangi ngamba abantu mwenna abali eyo bwe mulowooza nti nno mwalabe ekivulu ekyavuddeyo kya David Lutalo mbunja agenda ku 2 nsasole teketi nyingiro oyinza obutakiraba ojja kudda ewaka olabire ku TV ya Sanyuka nga Sanyuka anange yina kamera embi oba kiki TV ennamba ey'eggwanga n'olaba abantu ng'olinga alaba abantu abali ewala eri abali mu nzikiza nga kino kankiyiseewo mundeke Sanyuka TV tujagala nnyo era abantu abatasobola kujja ku kivulu ekyo nimubeera awaka ne mulabira ku TV ye buli kivulu ebeerayo naye kamera zammwe ngambi mwe mulondamu eyo alayisa ate yegenda mu field oba nezisigala mu studio nazo bwe zityo tulaba David Lutalo nagambe David Lutalo ng'alinga omuntu omukadde talabika bulungi alinga gwe bakwatidde eri ku City Square eri wala ng'amukwata ali eno kololo ninga omuntu ali awo ninga kamera temuyina sente zigula kamera waba temuyina sente zigula kamera mweyaziki mugende wabebe kuwa abapangisenga ziredi
Railways zirazipangisa ziri ku studio mugende mukole ekintu kiri standard niyo omuntu n'ogamba nti kanve ku TV kanonye TikTok eri live ngolaba ne TikTok esinga abanaalwawo okugula tiketi za Sebatta obalabula mujja genda ku TV mulabe bitakwatagana mangu mugule tiketi kweziriza atandise dda ku Momo muzigule musasule tugende tuwagira omusajja oyo bebamu kubakwatiridde music industry yaki eya Uganda yayimbye alaza abantu ekkubo era nkakasa ali taliiko nti bavubuka bakadde era abantu era mwegendereze kubanga obwalawala bweyisayisa mugenda mugambe nti nojja genda nti obwala ku misaachi ate twayingira nga abawala abali erifa abakuze emyaka abamanyi ennyimba za misaachi ezedda tugenda okujja mbu wajjudde nga bwala bwe baliyo andi kati obwala bwe buleeta ate bano abakuluko mu myaka tugenda ontwale ng'oyagala ekivulo olina tagetinga nnyo bakazi ebibeera eri munda ninga tugende tumuwagire kubanga akoleredde ki industry bulungi tumuwagire naye aveeyokku era nagamba kali akamooti nti yakola ensobi okuteeka ekivulo simi ku mitwalo ebiri simi ku nakunyonyola ensonga yakola ensobi era alina amoti ku standard gyaliko eya comedy ngeri gyakoledde comedy emyaka 25 kwasa era alina kissa ku Serena n'agezesa n'agamba kati ngezeseza mitwalo 22 abantu bandize akyusa obulamu bwe olw'ekintu eki ne kati era agenda kufuna ebo miliyoni 12 ate emmotoka z'enfu abantu bamwagala bintu abikoze byonna Benito industry eno nkyagifunyemu ekintu ekyo ekibi abantu abakoze ebintu ebinene nnyo ebyamagezi okwenafuya beenafuya abaana b'akadongo kamu teri abasinze kuyimba siri kudimininga bifo bino naye ng'obufo bufunda Sebatta ennyimba ze teri lwoziwulira n'otawulira nga mpya naye era ogenda okulaba muzeeyi Sebatta lwaki togenda kutuwa agenda kutuwa yetaga mu promoter timanyi naye kati promoter toyita muzeeyi waali yes ba promoter muzeeyi mutwale kutuwa abo abasajja bakadonkamu bakubanga ebisaawe babasudde Job Prince Paulo Kafeero nga babeerawo ne batuuza ebisaawe bwe bati n'obiraba naye kati ennyimba zonna zayimbye ezennene abamu bazizze namu omanyi omuyimbi okuddamu oluyimba lwo ng'okyali mulamu okimanyi wekiwulikakana tutera kuddamu z'abafu nti baafudde oyo munene omusajja naye kati agenda kuba akafaako simanya ogenda lwawo ofuna tiketi kati Maddox Sematimba ali awo bapromota balinga abatategeera abatabala waliwo bwizakasa abameka andi kati ekyo kiri awo naye twebuuza tetuyinza genda na buvubuka bulina nnyimba zino ezituwemula nga bukuba lugogo and people who have big music and big legacies are shying away from bigger venues. By the way, bigger ya December kati nekyo kyogeddeko tumalize wano kanso tuso okusanyuka okwebaza n'okusiima mukadde waffe Lord Fred Sebatta olw'omulimu omukulu amakulu ag'okoledde eggwanga lino ng'omukutusomesa mubimu ku byansobola okwogera ku mukulu Sebatta bino wammanga yawangulako ku mulamwa gw'emmwanyi CBS yaguyina yayimba oluyimba emmwanyi terimba azagizayo omu ku baali mu lutalo lw'emmwanyi azaayi kyengezaako okulaga azaayimba ebintu ebyensa ebigattako mukadde waffe Sebatta yayimba oluyimba enkumbi eyamba bulira obuzito ebifo kaliga olula sande ku makya bulira obuzito omutunuulira ku magnitude asemberera ebigere by'abakulu Paulo Kafeero basudde abakombojja oba abasemberedde yowo omulembe guno okitegeera kuba ye waali yes twebaza nti Katonda akyali mulamu yes kakati ebimuze ku nyimba ezisinga okunyumira ku Fred Sebatta omukadde waffe oyo yayimba n'agamba ze negwe siwunangako naye antenda bwenzi yani akedde kuma kyo kutabangula mwatulenda bana bulumba dole wo mwana dole wa kitegeera bulungi
nayimba waliwo akayimba ke yayimba tadda mubibuuzo omuntu yasoma dole wamutegeera dole w'omwana wange maama afudde anananyana sigambye ku luyimba lulimba lulungi naye dole omutegeera bulungi tugende mumaasobategera kyokka lulimba lulungi ogaziya ebintu n'olwekyo nno negata ku bannayuganda bonna okumusiima n'okumusanyukirako kyamakula kyansa banange nkunga bannayuganda mwenna tugendeyo abalimi b'emmwanyi abalimi mujje tuyimbe ne Lord Fred Sebata okuva lwatandika mpaka rehearsal yazitandise obadde ki abayimbi mwenna oluyimba olugenda eddakiika 8-10 butalukolerako rehearsal bayimbi mwakaana mujje muye ku music owensa mujje muyige mujje musome yayimba akagula Sebata agenda kutuwa ba promoter tutwale muzeyi Sebata kutuwa kakati ekyo kiwedde nze submission yange ewedde bannayuganda mwenna bannange muveeyo ono waffe this is our own bebamu ku bantu abasigadde tayimba nga bano ba Gloria Buji era atambula akagamu talinga Gloria Buji mujje muwulirize ensa mujje muwulire music abakozi kibawala n'abakazi bannaabwe mbebaza nnyo nnyini ddala okubeera nti banange olwaleero mazaalibwa ga maama waffe ga mukadde waffe maama Silivia Najinda Naabagereka wa Buganda yogayoga happy birthday mama Najinda mama w'ekisaakaate mama wa yogayoga mama yatuzalira Sanga lya Mbogo mama wa Sanga lya Mbogo happy birthday more years of return more prosperity mama ebintu byakola byensanyusa teyegulumiza omusanga mu ghetto omusanga mu audience z'abaana babagundi nga munamwa Sanga lya Mbogo bamukuziza mu nkuzi ey'omulembe guno ennungi tuyimbira akayimba maama tandika oluyimba tuyimbire maama yatuzalira Sanga lya Mbogo mama mazo mutusako baka tuyimbe yakayimba yoza happy birthday mama happy birthday to you happy birthday dear mama happy birthday to you ebadde fulawusi olunaku olwaleero okuva sayidi eri mbadde ne Bukenya Media nembeera ne mwana mulenzi Benito omuyudaaya omu ku baakuba Kristo oba omuyonaani ku sayidi eno mbadde ne kansona Mutebi olunaku olwaleero nga tupaano njagala kutegeeza kuzimu ku bizinesi etugenda maaso n'okuba nti no tutambuza okuviira ddala sayidi eri nina Bukenya Media ono asibuka wali ku Sula Motors tugamba nti ensonga ezikwatagana n'ebyemotoka mukwano gwange osobola ogenda maaso kwa nti omukoonako olina emmotoka yo ng'oyagala kugireeta kugattako kasente funa ndala alright olina emmotoka yo bade bivuddeko oyagala mmotoka ndi mugenda kukwatagana olina emmotoka yo ng'owulira eno yensho gye bayita unscripted mundeke ngende maaso byonna biyitamu olina emmotoka yo ng'owulira kati olaba Gloria Buji gw'ovuma mubeere mulungi bye bye